diaspora temusobola kuteekako lujanja nti mumwagala nnyo oba mumwagala nnyo lwaki mwamulekawo mumusinga babeera wano nga bamulaba bulijjo toteekawo kajanja gumira gy'oli mu nnaku gy'oli mu nsi gy'oli gy'oba ogumira ebyokwogera toteeka kabaka mu kamwa ne kijejemba ne kireega ogutwe n'agayinda agagazi ne kireeta kuŋŋaana ne kitaena nga kiteeka amannyo ku linnya kabaka Muwenda Mutebi gwe tugenda kuteekako amaanyi naawe takiwooli ojja kuddukawo teri muntu yenna ku mwenna babeera diaspora nga mwogera ayinza ku intimidate nga wano bya Buganda n'oyasaamirira kati mwagambe yafudde oyo atudde ne Uhuru mwana wa nnyoko oba kitaawo ne budda kulayivu nyo oba wali omwagala nnyo kyekyakudusa wano ogende obeere omwogerereko mu mawanga gye muli wandikomyewo n'okola emmengo obuliddwa ebyokwogera ozimbagatanya amatama okusula mu mpewo okubanga tomanyi decision ntuufu n'ogenda mu nsi gye batayiga weekuumiddeyo lowooza olina kyoliko muddo awulira sigala ku ebyo toyinza kukola abantu bintu byonna bye bakola ekyakusigalako kati kiri kintu eki genda oboneeboneyo nga bw'oyamba eno tojja kudda ku bantu babeera wano n'otumanyira tunoomanyira kabaka gwani gwafiirwa n'otajja na kuziika mwanawo naawe oddawe omanyire kabaka obuuza bakulage kabaka ngaani idiot toyina muntu n'ogo eno warning tugenda teeka ne gavumenti ku nninga omuntu yenna gwe kino kyeyita ndi Muganda ni Muganda niyo kifunyeyo abantu bakiweereza information nebidda ku Katikkiro nebivuma nebidda ku Ssaabasajja nekimanyira mbu ate kiri mu struggle ani yakugamba oyamba struggle idiot aweza mabega ne booli nabo mu camp nabo badda mabega mutemukitegeera because obwongo mu Kampala mu Uganda mu Buganda Ssaabasajja instrument y'amaanyi nnyo okumakinga next government. That's why Museveni agikwata mpola Besigye anybody naye mwe ba idiot abaze juzi tomanyi na mugaso gwa Ssaabasajja okera bukezi n'omussa mu kamwa n'obulaba oli fugitive oli ku mawanga wadduka oyinza kubeera wano gwoyinza oteba ne konsandi ya kabaka mbwa gwe tirega mayuga gwe oyina omanya wokoma awo katukuleseemu ng'olumbuno ne bisitole byo byoleetera abajegabo ne bakuŋŋaana tebitukolera fe tuli mu bintu birala nnyo beerawo ojegere takes time kubanga munnange n'ennyama ya take ngamiya abatake bo bennyini babeera Sweden gye bakola kati munnange nkimanyi ennaku gy'oyitamu eyo n'ojongoina atuubidde munnange n'ava wano kabaka ne bamuddusa kabaka yafudde ali bubi nnyo ne batuula ne bawuliriza nabagamba manya nnyo papas mu bintu by'okula owuliriza ne mubeerawo muli bangi naye nga mwenna you are the same n'ogoberera n'obeera kiputoko bye mubeeramu bogus toko yekka kyova olaba abakwata amakubo amatuufu mutulaba papula z'amawulire pages 2 fe tubeera muli fe bawandiikako genda obuuza bakola mu kuba mu mawulire kyekitegeeza musasula ssente mukoze buli kimu muguliridde mwetaddewo byagaana ekitegeera byabalondemu tojja kusobola kubanga ennyonyi wali nyeegi toyinza linnya nnyonyi ndala haramu alamayini awo ojja kukolerawo omugongo gukukutuke oyogere nga byoyogera tebikola can't work here tetusobola ate kuleka your time is up tubadde buli nnyo kutusaaga tugenda kusanga waawo wennyini gyewo otanya nozanya gwe Amini yesimba mu Buganda yagiremwa Obote yagiremwa Museveni wali tajinaako buzibu naye ajjirekawo nga tana kyagikoze gwani gwe olinvu nsiriŋŋanyi oli kasiriŋŋanyi wekati tino kabaka yafudde ne buleekaana ne bwogera kabaka yafudde kati mugenda bagamba ky'abantu gwana unsinga nti kabaka yafudde gwana unsinga nti kabaka yafudde idiot
kati wali mulamu ddamu yogera bigenda kujjamu anti simanyi mulwadde nnyo simanyi kati omulwadde atambula yide waba yalwadde gw'omuzaala gw'ofaayo gw'abaganda gwe bagenda obuuza oba kabaka mulamu oba nedda sirika ebintu bibalemye mwalimbalimba abantu nti muli bangi nnyo bakoze okulonda zero ne mu bitundu byammwe bwennyini babawangudde kati ate oli awo musinika mubuulira abantu lwaki bayuthi batono nnyo bemwawanguza mu abali abangi lwaki batono? How could NRM win 79%? Ne baba ababbye babba musiru ensi yonna ekimanyi bagenda okubba era ng'oli mujega bakubba oli mujega era babba mujega. That's why era babba ne wogamba NRM yabbye bajega kati mwaba abagezi ba youth kiki kye batuyamba okujjako baba basobola omubba ate akimaki kati ne mu Elieza Moze nnyini mwasudde temuliimu emboozi nga bijijjawo ey'obululu nga biteekawo eya kabaka ng'abagoberera bali bangi nnyo naye ne wobawunzika bodda tugenda ogenda bajja mu ssente tewali nkubuulira nkugambe mugamba muli bangi. What happened to the numbers during elections? Youth elections zabadde omu abaddewa kisula entebe omuwala n'akiyita enajjeera ne kikeera ng'ate balondera ntebe ne kitta akalulu naye nga tekimanyi ne kiwoza mbu ate bayuthi baatubbye simanyi baatubbye ani yakubbye ani wano we mbagambira ojja kuŋŋaana mamese mangi tegesimira bunnya olabe nga muli bangi naye nga muli nonsense nga newe mukola muta temulina impact ku ground cause abantu abali wano bali mu kintu kirala nnyo gwe toyinza bateeka mu mbeera mboyogere kabaka mbu abantu basituke balayotinge no eyo ennaku yonna yakutwala mu nsi etagaba butuuze yakukola bubi gwe sigala ku kyamuddo awulira kazana nange okazana nkumanyi nkubaddeko okazana olaba okazana mwerimu mpapula Sweden zigaba mpapula naye okazana America ate olwo etagaba mpapula banyinafu bazaki bakabe Saudi Arabia tebagaba oba muddu ekyo kye bata typical slave teri hope ya kuwa mpapula teri hope ya kintu kyonna wabula olina kuba ku kyamuddo awulira. Let me tell you oyinza okwagala nnyo Uganda from far, that's right, but nga toli wano tosobola callinga shots gwe toyinza forcinga baganda sigwe muganda kimanyi oyina ennyindo nnene yabyataleeti eringa lumondo omulinnyire mu mulyango naye tekyo tekikuweesa privilege nti oyinza okukolinga shots abaganda gyoli kyagendawo ne bakipima nti no kyekiganda kyokka stupidity. President yagambye betukurash zake ddamu oyogere nti teri corona zake ddamu oyogere bakukube ebigere ebyo ebyakyama ebiringa entangawuzi bakukube ddamu wawulidde president gakuteeka caution ddamu ogamba abantu b'emityana teri corona tukulaga amaanyi gavumenti geeyina olope mu America olope mu Canada olope mu Al Jazeera olope mu BBC byonna mulopye emirundi emeka wandise ebbaluwa mmeka kuva ku Gaddafi muwandiika ebbaluwa buuza Besigye wabaddewo ne ICC etwala Museveni tetumanyi yakoma Gaddafi n'agwa ne muwandiika ebbaluwa Omar al-Bashir n'agwa ne muwandiika ebbaluwa Keita n'agwa ne muwandiika ebbaluwa ne batta Saddam ne muwandiika ebbaluwa ziragawa ebbaluwa ziragawa Museveni waali Gaddafi yagwa ne mugamba agenda waali gundi n'agwa Bashir n'agenda agenda ne waali gundi ono eyali akulira abadinka n'agwa Museveni waali ow'emmali yagudde Museveni waali mutubuulire ekirala wateles waali si wa kuintimidate ngamba okubanga gundi afudde musimanyi kubanga gundi bamuggyeko wano mali gezaako ekyemmali okakase gezaako ekyemmali ne Besigye kyeyagambye ekya pulaani bitu kiriko gezaako bugeza nti waliwo akakuukulu kakuŋŋaanye mu ekimwagala okukola okakase nti tukuba tujja bakuba tuteekawo ne president nga mu China no one else should demonstrate gezaako bannayuganda bali fatayiro bazaala buli lunaku abantu 100 utolodiwira abantu 100 bamaanyi ku gavumenti kasese bakyafuguma kasese bakyafuguma baddemu damu obulamu tebwaddamu ne butambula abekasese nti beereega mbe mundu
kati baddemu abekasese nammwe kye tujja bakola ojja lopa ku BBC olope ku UN simanyi owandiikire simanyi bitongole kiwandiika mwalabye ba delegate abazungu mbadde muwasanyukira nabagamba abo n'ataaka abalya babadde mu nuupu ne musanyuka babadde wabesije bamaze nga bali mu FDC tebalina sayidi babeera wano ne bakuba abantu kibooko ne bakola buli kimu nga babalaba ne bakola report nti akalulu kabadde free and fair what else are expecting Besigye musajja mugezi nnyo agambye olaba bampangula mukawamu ate olokana aka scientific n'awummula n'alyoka ateekayo bet naga kati gwe kankuteekeyo ayina amaddu gaako bakusabule abantu bandimandinge back nkomewo mukali akajja Besigye akyali muto mu politics if you didn't know ekyo I can tell you muto abantu bavuganya kuva mu 70 ne bayitamu kati so president sikyoteka continue nalitayalinze naye ayagala bakola kantu aka mugwemu olujanja olwo lubabuze ebyokwogera nodda n'omanyira kabaka ne tukukwatako tukukubaga amayuga neje nyinde ezakwereze nga lumondo omulinyire munyango n'okakasa nti kabaka wa Buganda sijokera n'otandika okwasamira gwe yagamba ogenda otunde bamalaya mwana waafe oleme kuzi si kabaka yenna kubeera nayo mpaka olwolikoowa kiwulira mulambo gwo balamu yeyaguyamba nga toyina sente zijja mwana afudde wali dayoreya you can't naye naawe oyogera ku Buganda ng'omuganda kifaanana abatribe endala bino ebyesibaasiba mu bantu ebirala ne bijja nga biwaga akaja mumanyirani oba oli abroad manya wookoma ku matters ezimu sigwo tubuulya oba oyagala nnyo kabaka komawo obeere wano komawo omukuume nnyo toyinza singa basula mmengo toyinza singa beyateekawo mwogerera toyinza singa oba wali oyagala nnyo kabaka ekyakutwala ove wano ki why did you go mutugjeeko olujanja tuba respecting bulungi tumanye ne cries amwe ne temututeekako nnyo kayitiridde manya woyina okukoma okitegeera sometime mugenda ne mubeera eyo ng'oli isolated mu brain nga you don't know nze I know the effect mbadde mbeera abroad waliwo woobeerera ddala ng'oli delusion nga oli out of touch katugeze wagenda nga 2008 up to now nga toddangayo wammwe abantu bafa baganda abo baani biki bababetta katoli paranoid of course nange mbaddeko sometimes ngitiga paranoid but you need to set back yourself in line notegeera ensonga ki ojja facing omuntu nze nabagambye na facing ono omusajja tata waine byona nangamba omwana wange wagamba baba mutte bamutte I had to tell him like the perception ninga kiva wala ne katolo okuba goma litolidda awonti siridda nagenda siridda nolaba bayisima mawulire ennaku nekweyongera eruma nze ng'abadde abeera kumpi n'abo abantu amanyi engeri gye baagalamu amawulire mmanyi bwe kiruma kyokka nze nno sikiriiko sikisaba nkeera buli ku makya bangamba sikedi yejjudde ya TV radio simanyaya ne bakuyite eno bakuyite I don't ask for it naye simanyi lwaki abantu abateekamu ennyo amaanyi mu kintu ate oluusi batakifuna kozi bino byendika abantu bangi nnyo babyagala bannange oli olaba oli ng'afiirawo n'asipendinga buli kamu alabe ng'amanyika nnyo kyokka fe tutandise nno n'obbeekweka abatumanyi naye abantu olowooza batuvaako nedda basigala awo nga batugayi simanyagala byoyogera bye banyumira nandibadde ndi mukambwe ennyo nga n'ebigambo bye nkozesa birala mumanyi bulungi nnyo ze teese isima not at all naye kati ndi wano mu bantu manyi what it means okujja n'oyogera noyasamirira ku muntu tolina kyomanyi siggwe mwogezi wa Buganda Kingdom oyagala kudda kabaka w'abantu omuvvoole muwambwa Amini yakigezaako kyagaana oba teyakigezaako kyagaana Museveni akiwa ekitiibwa kubanga olina okikwata ng'ekyatika Buganda Kingdom sijjojja okwasamira tulina revenge nyingi abatwegezezzaamu bamala ne bawulira omuliro nga
mpita abantu mwenna aba Buganda mwenna gye muli to desist people bemulowooza mbuno bogerera nnyo on your behalf yet ba just but distractors abajja kumulamwa mbuno nabo ba youth notunulira omuntu nga yeeyita youth tugambye banaina obwa youth bwalaba nze isema kyobala Katonda mwebaza okumpa ebi oba nange nandibadde neewayiriza mu ba youth all the time omuntu naaba ng'agenda weza myaka ana naye ng'ate ayogera ng'owa 28 it's not the same ate nga yakulembera ovuma abantu gyogaba ne buva myaka ano dda ku ki era simanyi fe abavubuka oyinza oba oli muvubuka mu mubiri naye ng'ate oli mukadde mu bwongo. Yes, this is why Museveni wensamba ate fenna n'atutegeerera amuto mu bwongo mukadde mu biology naye olwokuba tewasoma totegeera kyenkugamba. All the time I repeat the same thing and people don't get it. Mujebaleka maje mukola ndi munyivu nnyo kubanga mpulidde abantu bankubira isima n'omugambo yo nonsense oyo takyalina byayogera nibyayogera bigwerawo they don't connect to anybody naye bwo meeting abantu ab'ekitiibwa nganze be meeting daily. No offense, abantu bagamba don't blow your trumpet, but that's not it. Abajamani anyway bagamba you blowing as long as you're blowing it right. That's what I'm doing. Mba meeting, you get face to face to people no gamba ya nakuwamuka nitumala gwogera yogera bintu bya kisiru munnango yinzo lowooza oli wala awo na woli wetuli buli muntu woli wetuli ekyo nkukasa buli woli wetuli government weri government arm weri naye Museveni kino kyabawadde liwe okumala gasama to anything waliwo omuntu alina setting a president mbabuulira in a very short time waliwo agenda okubanga ye president esoose abalala ko bagenda yigira bakome waliwo agenda okubanga president nza kugamba waliwo agenda obanga president bakukwata bakole kye bakola Stella Nyanzi tukuwagire bakuteekeyo beba kuspreading a hate debate ne kikulema no salawo o spreading a hate abantu o blackmailing oyogere ebintu ebitajja bwe mutewe mwavuma kabaka naye mwe temumanyi kibi kye mwesiize mulowooza omuntu oyo abakolera naye abakolako disservice ne muvuma kabaka n'abalaba ne muvuma Katikkiro babalaba ne muvuma ne muwemula kabaka omutanda lwakataka omuntu kayabba nga tebaakamuwa ne muwemula omutanda ku kataka omuntu keyeewa nga tebaakamuwa ne muwemula omutanda mbabuulidde obo teyegezaamu kyagaana. Amini yageza kyagaana. Museveni akikwatanga kyatika. Besigye agikwatanga kyatika. Everybody wano wookolera mistake n'omanya mbabuulira empisa gye mweyisizaamu mbi nnyo nti ne kingdom ne weyandiyagadde teyinza benda osinga. It can't. Muli was okutuuka ogamba nti kabaka yafudde. That's your strategy. Nga mbadde muvuma Besigye ne mumuvuma kati yavuddemu mugenda kwekwasa ki era mukyalina kye mumugamba era abalemesa akalulu bogus talk kati Besigye yavuddemu bw'ofuna 2% yo ng'omugamba otya ye yaganya abavubuka okulonda kuba ne mukama okya mwennyini 10 out of 10 7 gone ne mutawani wa ne kiwala kya Nyanzi bakikubidde omwo awuzumya ogutwe Nyanzi n'agutwala ku TV mbwagenze mu talk show. Please kyetubagamba no parliament is for debate. Nene muleta ogusajja bagubuza what is the policy you are going to articulate tegulina policy yonna goes I don't know it. Simanyi we team is the team going to parliament until the head of the team. If you can't articulate what your team has and you're the team leader, what kind of a team leader are you? Vako temugulonda gubi nze mbabulya buli mubbi yekweka mu parliament buli muyaya abayagala kwekeka mu ki
amateeka gamu protecting buli ayina dategemu nga teyasoma ayagala yingira parliament mubalabye Sematimba alabe no nga bicyankalanya bano Judith babiri buli muntu ayina ekyekiyaye ayagala kwekweka mu parliament because waliwo protection eya parliament je iteekawo ku member wa parliament gwe kitegeera omala galonda n'owuzuumya ogutwe n'agenda ng'aleekaana talina kyafunye. Listen, Buganda gye mwepankako erina ba expert in all levels. Tuli bakabi nnyo nti tujja kusobola enemy yenna of progress okuddeyo malayininge kabaka wa Buganda oba okola kintu kikyamu tuba tujja kumaliriza oba oli wa tribe ki oba oli wa tribe ki oba oli enemy within is still the same punishment you give. So tewegezaako ne weetabala mu bintu bino nti oyogera kabaka bad mouthing oba embeera zibaleme to articulate issues. Sit down, wait, mulinde mulabe bwe tubikola. Mulinde banga tono nnyo lye tubikoledde naye ffe tuliidinga mu buli kimu, ffe tumiitinga buli ba CEO, ffe tubeera mu mawulire, ffe bakuba ku pages, ffe bayita ku TV, ffe bakyaza buli mukolo, ffe tubeera mu maaso si balala. Bali abalala babirimu nga mboozi budde babumala kasimu n'akakwatira awo nga wenkola wano ne kiggwa naye schedule etuuka neetabuka nga bakwagala eno bakwagala eno bakwagala eno bakwagala eno opinions nga ze zikola okiwulira. Yes, betwawagidde be bawangudde tugenda mu celebrations. No people who matter. Tumala gamanya everybody tekigenda kuyamba nze namala ebbanga n'abantu bangi nnyo nga temuli n'ogu wa substance nenkitegeera ninga okay ne bw'obeera n'omala obudde sooka otegeere which line you are taking. Tunuulira kati ngeri gye twalemu elections. Kadaga yawangudde, bali omunsi yawangudde, Chiwanda yawangudde, Mike Mukula yawangudde, era ng'odda ku nze ng'ogoba ng'ogamba simanyi bamusibiteri bamugjayo okakasa ishuwa Muhammad Nsereka agenda wangula. Nkugambye abantu bawangule kati gonneeteekeko. No people who matter. Nze mbeera ku muntu yekka wa mugaso, siyinza kubeerako nga tolina kyoli nedda yekka alina ekyomugaso naye gw'omala gawagira fala nejijja nekituulaawo nekikomentinga ku kabaka. Kati gwovume kabaka ofune ki? Omanyire kabaka ofune ki? Omanyi kingdom ya Buganda emazewo bbanga ki? Nti no, I want to see the who are you gwembwa gwe omunaku omukopi ayogera mu yagala bakaba ng'omulaba ngani mukopi gutuula wansi nga ngendo maliriza ndwawo ku appreciatinga MP gwe bayita Lutamaguzi. I've never said anything good about Lutamaguzi because as a person tandabikira like we can be like na ye that aside of nitty-gritty. I want to recognizing to myself Lutamaguzi but this mind oli empya ina principles. Olaba Lutamaguzi ebbanga lyayogeredde Bobi Wine ngama munup nategeddo ina principles atoli na political mature ngawe bagamba. Era njagala okugamba mbadde nkuyisaamu nnyo amaaso ebisinga tetukkaanya naye kyenzudde nti a man of principle. Oyina principle Lutamaguzi ate oyina abalonzi. Omuntu ayina abalonzi abamugumu niwadde nga abirivinga mu kirala netakeera nga buli ssaawa atagala. Kati Lutamaguzi kyandaze nti oyina waka ku ground eruweero ekammenge eyo boosiba otumira. Saagala introductions buli wobeera ku talk show owanvuya ebintu byeyo eruweero n'obifuula so important but that's your role as an MP. Naye nga I have appreciated you ntegedde nti oyina principle era we have to allow in any way. Naye abanuupu abo simanyi DP block none of them are principal nabalabako abo era Lutamaguzi nadde manyi tomiisinze naye olaba Lutamaguzi wasigadde mu DP naye ng'ate owagira Bobi Wine kitegeeza oyina principles ogoberera naye bano abamala gasala no principle atolo wegendereze nnyo omuntu asala buli ssaawa nadde eno buli ssaawa n'omuwulya wano n'omuwulya wali
most of them bafa ku sente bafa ku deal najja natto omukisa gwo nabagambye mu abaana abatawade mu people power nga mutambuze ekintu kyammwe tosekanga bannamboze bazze twala bifo byammwe mu bye mukoleredde ng'obadde oyagala okwesimbawo kongo omuvubuka emukono olabe ng'avaako mu parliament yazze n'ayingira wali ne bamukolera ddiru ne bakama bammwe kati gwe wavuddemu toyinza kwendoosinga so therefore nga tonnasanyuka soka olowooze ku mukisa gwo kozi gubadde now oba obadde weerubaga omukisa gwe gubadde now oba obadde wempigi now abo bakakande bagwa dda ne babeera mu parliament ne bagwa kati akomyewo mumuteekemu omusaayi they are like vampires mumuwanika agende mu parliament after getting to parliament babeerabirire ddala basigale. Why? Because we are dynamic. Twogera ku mupiira ne twogera ku music ne twogera ku politics ne twogera ku social life totusuubira okugwa tetuli ku kintu kimu simanyi bob wine no we are dynamic. That's why we are all over place. After 5 Bukedde simanyi Sipaka TV, Go TV, simanyi Baba TV. Abalala bye baloota bye tukola kyokka bato naye tebabayita baagala ono omukadde buli ssaawa n'embeera wenkola interview teziggwa ku radio 4 simanyi zolowooza nafuna n'emirimu ate wiiki ejja mujja kutya nti bajja kubanga tuli eri ku Zisinya FM stede njebaleko tumaliriza obaka tubumaliriza njagala bagamba bugambi tukyesomako abantu basoma ku bannaabwe kanange nesomako sina gasoma ku bantu nesomako wano nze nesomako ninga page 2 okuwa page 2 mawulire gendo babuza aba print mwebale nnyo Bukedde TV Simon munene wa mu Kampala simanyi Fifi the Queen oba yagakubye bano bani basakozi simanyi Martin Ndijo mwenna nzani nzina sente ezigulirira bino birumani oba omanyi gwe biruma muwandiikewo bino ng'omanyidde ddala abyagala nesi yabifunye muwandiikewo nti biruma gundi page 2 muwandiikewo nti bino nga gw'omumanyi naye nga nze omanyi simumanyi bino birumani page 2 page 2 bagamba simanyi kati batandise nti ate bakuba mu Bukedde simanyi si observer lindo observer ja simanyi si New Vision toli ku front page linda to papa anazina takumba ne wano waje tunatuuka antini netukwata netufuuka bize bawandika kwani ngwandikawo omuntu gwomanyi nti bimuluma naye nga just gw'omumanyi oyagala muntegeeza ani gwe biruma bino bali wange tulidde twajja ne tubasanga twakonkalinga ne batya bavawo bagenda nsewulira ffe ba CEOs ba MDs ba generals ba stop soldiers ba big influencers mu offices zaabwe mwe tubeera ne tukiringa ne tuteesa yokko bagira ku internet tebikola kyova olabanga obululu bwagenza okudda nga obwabwe bweveera bulinga bugga sebo nga abalala bajubiliyetinga nga bo bawoza batubba n'obuuza abavubuka babaddewa kulonda kwabaddewo ne mu bitundu byabwe NRM n'ebwera alimate maziga bakaaba tubaga mugende mu kooti oba bakubba naye tebawulira sebo abavubuka baaliwa natandise okwekwasa ate bamwejjudde muli 85% naye seba kalulu katuuka temulabikako twabategeera osula ntebe ng'omuwala gw'okwana asula najjeera kati akeera n'akuyita ate ng'okulonda kwa ssaawa 8 genda okuva enajjeera mu kwegadanga ng'akalulu kacyanga NRM kawuuta mutima ne gukkuba basinga olwo ne muwaga obusungu ne munywa ebidagaladagala ne mutandika okutiisatiisa n'olowooza kimala naye ng'ate obudde bugenda tukulaba
sebo wano tubadde webbanga ngawe yagamba Museveni kuva kugwa abachwezi ne batembuza ate tukyeyongera tugenda gwe kaya na nyigo mutima gukulume naye ng'eggaali tugirina n'abayisemu mwabalabye tukutumiddeko nnyo Nyakana ne Uhuru mwebale kulwana naye nga mulwanira zero omuyindi n'abawangula namwe mulina kye mutugamba twabalabyeko mweraba kakiika kakulu temutuula olw'okuddamu olaba Museveni ku TV nga basebaggala olwofuna akakofiira osale ng'otagala mbe simanyi onoonya bwa mmeeya ani yakulimba bintu bali bakwagala nga baakula bana baliwo bato tebamanyira kumanya toyinza bajjukiza bye wali mugagga kugwa mini tebaagala biwulira baagala bana abasinga mu palamenti bansereko ne bamulaga mu mawulire nga yakulembedde ddala tisiya kwerijirako toleeta abantu mu studio batamanyi luzungu wadde ne bamubuza ekibuuzo n'akanula amaaso ngamba nno Nyanzi omulonzi wa scrap wandiikawo bino gwe biruma oba omumanyi tweyongereyo ezo lyrics GNL zambato zibba ne gravity empulira muyombayomba ebyekisiru ani gwe kiruma gw'omanyi ng'ayandiyagadde obba mu mawulire nga gwe bakubyemu nga taguliridde ani gwe muwandiike waawo nze omumbuulire wani abantu ne bajja kabaka ne bavoola n'atalina nsa yenna alijjudde ennaku amatama gamuyitamu empewo okusula obubi Bulaaya naye n'ayagala awenenere ku Ssaabasajja sebo tusirike olwo tutunule abantu buli asanga yeerijje kabaka nga tuli bazibu bana ba Buganda muliwa muveeyo mu numbers mulekera abantu bamanyira namwe abali mu struggle mugambe ku bayaya babalimu nti mututtire ekitiibwa abantu abemuwenda abandi twegaseko bonna kati batutya kyovola ne mwegenda ne mukyale wa Kasimu na Kibinge ayimirire eno nga muli tagezaako kubeesembereza abamanyi ne mukama wammwe muyina enkwe nnyingi kakojoke mwaleeta kakola mwavuma Besigye n'avaawo katulabe mmekaze mugenda okufuna anti mwali mugamba yabalemesa Besigye yawumudde katulabe ebyabavubuka byagenza okudda nga byewuunyisa eyagamba mbu abavubuka bonna bamanyira ye tebamulonze bulungi kyati ne mu ghetto z'abamutu babawanguliddeyo abeewoza mbuno be basimanye bakulira informal sector tebamanyi na bululu bwagenze baze mu kukayanirawo genda mu kooti naye manya ne mabiri zitabali bulungi anti ebitabo bimubimanyi abisomboola ne biggwayo yatandise dde okwesiba ku nsoma yammwe mbutamanyi we mwatuula esifo ne 6 kisesambu ne mukubala mwafuna 9 naye mbw atoyagala kumanya byanfuna bya ggwanga okubala obubazi we kwagaana ate economics gw'onoomanya bitabo bya ggwanga nga bingiko mukwano wandizeemu n'otuula ebibuuzo n'omanya buuza ku Museveni akikola atamba kutumiddeko Kennedy mu Washington we lutandika teruggwa nza kugamba mberano nemanya nakitegeera nti empungu teryabire nenzika nentuka kutaka nenjiga nakikwata kyagwa abasigadde nugu yabaluma boogera abanyumya abawanda banvuma naye era nga bandaba benyogero kundaba benjongera ab'emikwano bannange beeyongera bagagga mu kibuga basooka okunjagala batandika n'okumpita nti mundaba eri ku matto nga bwe tubeera tukijoga nafiirwa ate bennyini abatopa abampayo ne ku ssente kitegeeza ebyange mubiwulira bibanyumira birimu ensa neyijjukira obuteerijja oleme kwefiriza mikisa gisinga oba munnange eyo gyoyitayita abantu basisinkana si nsozi abena obudeni clear yogera omanya ayagala nnyo amawulire naye nga tebamukubangako mu mawulire yogera omuntu amanyi nti peegi 2 nzibogaba yogera ogambe King Kong bino yaye yongera obbalaga nti amawulire kizibu gagula ssente abantu ge banoonya waliwo yagamba nti Uganda yagalayo linnya kutumiddeko nnyo Edi Mezaya kojja omugezi batumidde mwenna babbuloga kiri wala nagamba quality over quantity tenange nalina ezo ezibuumi nga bawaga naye tebavaamu wadde eddoolo ebi 5 twasalawo tukolagana nabali bulungi kati omukadde lwaki nkolagana nasitulagolinga mundeke mbeera oke temuvuma kabaka wange nja nyiiga nnyo nsiwuuka empisa ate byo nga nabivaamu nadda mu busaati kunyumirwa butambala bweru kwesiimoola
basinga ne banyiga kamuzeyi kantama tisimanyi buli ssaawa kawanda endosi bannange nandiwanze ki banamwe muvuma Waikibenda nodda ku TV sebo nonsojja nti ali kamyaka 5 mama kagononya kiko internet wavumbula ku internet Waikibenda mwana gwe ndowooza abakulu omanyi beero si tujja kuddamu tusinkane kasita bagenda bawa biliyoni tebayinza baleka zifuna nga tebatuyise mwe temuyinza zigabana bulungi olwo bagenda otuyita tuzibagabire omugaso gw'okusoma mugulabe mu bungi mugambe ne bayimbi bannammwe nti bayisima batuula ate bata mu kugabana essente zaffe neffe tulinamu ku kalaamu nanti kati olaba okusoma wekuyambira abambi awo tuddemu tumiitinge Waikibenda abambi simanyi bigambo by'olingamba nga ndaba wali epasi bebekulu bonna basonze naye ng'ayina ekkalaamu yenze munegendereze temunyooma mbeera mu bintu bingi kutumiddeko nnyo fuulufiga National Katomere mu mukola mirungi nga pulezidenti bwe yaboogeddeko ssebo museeke musigadde muli ku ntikko kyekisinga aba kyetwagala mu bungi pulezidenti n'akwogerako every time nawandidde nga wakikuba nnyo nakukkiriza bakwesimbamu yali manya gyali koma naye nga baali bakwegezaamu bamala ne batya nga nange mwendi bebi nakuleka obwadivaiza gw'obusinga tali gwe baali babuwadde n'abukola nga bw'obukola abasimbe babukuwa n'ab'emisinde baateekaka nti baatya mobilization ku gurawundi wayitirira ne pulezidenti gyali akimanyi gw'abasinga mukulu bbala mu bubaka nabufunye era yonna gye watambulidde tuka bulungi sagala kantu kakutukeko muganda wange njagala okomewo nga oli bulungi naye ng'obubaka bwo twabufunye loud and clear bagala nnyo mbagalira ddala bwetto we tubeera tuteekamu okusomesa okunyumirwa ate n'okuwuliriza ne time nga tukututte nnyingi bantu precise dakika 2:35 zitumala ne tumala olwo ne tusisana mu bungi spreading a video webe kunyumidde katusomeko mawulire tumanye engeri gye babikwotinze oba ffe bennyini bye bawandiiseeko mbaagala nnyo mbaagalira ddala nga we mumanyi abakadde kati neetaaga kyayi mpumule ndabe ne ku mawulire ntegeere ebyabadde mu byalo n'ebirango oba nenayo mwannyina yafudde oba nenayo omuzukulu bwe kityo naye kati kambeerekereze mubeere bulungi mukama abankuumire n'abato bwe muzuukuka muzuuke nga muli balamu abafuna emirimu gyeyongere abalowooza okutambula tusabe airport ziggule ababadde bawayiriza kabaka okufa ate bambe ekyo mu kikomye toteeka mu linnya lya Mutanda mukamwako naddala ng'okimanyi ate oluusi okola nnyo n'olwawo n'okusenya kijja tukola bubi nnyo eno mwebale nnyo abampuliriza mwebalire ddala njagala obbatumirako mwenna nga we mubaddeko mwongereyo vidiyo eno ekwate ku bekikwatako nti tetuyinza kutuula tuli bakambwe nnyo nga we twabagamba we are strong in the air land and in water abategedde tukyasoma ku ggulire eryo abamanyi amaanyi g'eggulire ffe tuli mu ggulire nga tetuli bayimbi tetuli bamodo simanyi ani naye ffe tuli mu mawulire ate twajja kuolidde ate ebintu ne bitukwata abasinga ne balowooza tusiraanye naye bye baloota bye tukola tumbe ng'ate be bato naye bizibu tubikoledde ku gino emyaka nga gigenze kale senga byajjirawo ensi yandirabye neyisima naye kati katonda n'abireeta nga nkaddiye naye mukama katonda onjagaza ki nandibadde wenti nga kanakalevu ka bulaka mwandimpulidde abakazi bonna nga bampandiikira esima simanyi isima disi kumbe kati ndi wa kitiibwa naye senga nali saate nti ndi watabu mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza mukama katonda abankuumire till next time bye bye